Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Olutalo mu banene ku mukutu gwa X Gen Yoweri Kaguta 7 mutabani we Gen Muhoozi Kainerugaba atabukidde Gen Otafiire n'amutegeeza nti gwe tuba bakunona tekitutwalira yadde essaawa 2 ezaamuwadde nsonga ki ereetedde Gen okuba mu mbeera bweti. Daba Miria Matembe kyakoze musajja mukulu nsibambi bino nno byewuunyisa. Nkugambye abaganda balina olugero lwe batera okukozesa nti ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nti oba enjogera gye bakozesa egamba nti oyonoonye mazzi nga tonnasena. Mu bufunze kirabika nsibambi ogenda wa Gen Museveni yayonoonye mazzi nga banywanyi be okuli Ratifu Sebagala nga tebannasena. Ratifu biki byavuddeyo n'ayogera ne banne bibino byonna mbikukuŋŋaanyiriza munywanyi osobola okuba nga obitegeera bulungi. Basajja mivule atabuse kiki ekitabudde basajja mivule ne banywanyi be. BTN Media gwe mukutu kwoli Beyond the newsroom yenze deni akuweereza n'obuwombeefu ow'ekika ekyaggulu nkusaba video soko gimpere like wejja like ejja kuduka emisinde bingi tukekulesa kinomo twegatteko mu bufunze ate ng'osubscribinga ku mukutu guno kona mukagambo subscribe omala onkonere mu kadoka gye personalize okateeka mu all tufune notification ku mboozi zonna zetukuteerayo ku BTN Media Beyond the newsroom. Wuliriza ebigambo bino wano wammanga bibino. Mwai Museveni Katonda wamugiramu omukka bw'ati beppa NRM mulambo ogufudde oguunya gwetaaga kuziika tesobola kubeerawo nga Mwai Museveni taliiwo. Kati ate ekibiina ky'ovumirira kubanga olaba ne Ssaabalwanyi waali naye aba NRM babba olubba lw'otulabanga kereka nkaddemu emirundi 3. Mwami Museveni waali Ssaabalwanyi naye aba NRM babba olubba lw'otolabanga mbuzayo gumu. Mwami Museveni ng'akyaliwo Ssaabalwanyi mukuba mundu mukuba byasi mukuba mizinga akyali mulamu naye aba NRM buli kasente konna akavayo babba olubba lw'otolabanga. Kakati oŋŋamba otya nti Mwami Museveni waba avudde mu NRM Katonda ng'amujjuludde ogamba otya nti ati kati sina bujulizi nga mbukuwadde ni banunuya baaki. Ati kati teri ali mukomera teriyo yagenda ku musango gwa president njagala tukwatagane. Ebyo bisobola kukwatagana naawe alina okumanya okutono. Sagala kukozesa bigambo byakuvuma. Kakati kankuyambe. Madamawulire ono era si Success Radio. I think so. Bavuddewo obubi ne basajja mivule. Basajja mivule agamba nti singa Gen Museveni amala n'afa n'akutuka n'agwa wali. Mbu NRM ekifuuwa ekizza munda kuba tesobola kuddamu okulembera ggwanga lino. Mu bufunze alabanga NRM ekibiina ekizimbiddwako an individual baku individualism ku buwase kinoomu okubwanna munigina olw'ensonga ye zaalabanga ye omuli obulyako obwejjudde mu gavumenti n'agamba Museveni n'amala avaawo abazzeeko abagenda jjukuba bukubi kigo ku ttaka kati ate takomyawo wabula muno mwalumbidde NNUP. Wuliriza nuupu nga mweri nga sinagenda ku nsibambi kantandikire mu nuupu. Mu nuupu wali abantu bana bokka abakyatulemye batya okubalema ngabo siba Museveni bana bokka ngabo bali loyo ngabo bali loyo ku Kyagulanyi asoka bana bokka beba kyatulemye nga mugezezzaako bana bokka tewali kye bayita nuupu abantu bonna abantu ba Museveni bonna abali yabo bana bokka beba kyatulemye katugende ku nsibambi bana tutuwadde lero njogedde byesitekwa na kwogera ko nga babiri ku bana nina byesitekwa kwogera kwaba abana totuwaddeyo ko nga babiri nga bolaba
Kakati abantu mu NUP ku Nsibambi Nsibambi tewali kyakoze kipya kinene nnyo kireetera abantu kutandika kwogera nnyo. Nsibambi alinga wa 10 ku bantu abegasse ku Museveni nga bava mu bibiina. Abaami bano bannyumira ate bansesa nnyo. Agambye mu NUP mulimu bana bokka abasigadde nga bakyali royal enough. They are the same people abavayo ne bagamba Kyagulanyi akolera government era wa NRM. Ate be bamu be bavayo ne batugamba yo project ya Gen Museveni yagyetandikirawo emuvuganye. Ate be bamu nti ate abo bano bokka be bali royal Kyagulanyi. Ani ebituufu bye biriwa n'ebikyamu bye biriwa. Lwaki mutubuzaabuza n'okutulimbalimba ffe bannansi? Kati bw'owuliriza ebigambo by'abasajja mivule obutuufu bw'otamwewuunya oba onaakola ki? Bakizikuwa ebigambo bya mama Miria Matembe. Wuliriza. For me, actually, I want to say I am sorry that I've been invited here to discuss people who are crossing over here and there. I thought we are going to discuss the political situation in this country, to see the people who are imprisoned, where are they? Yeah, here is a new storm. I thought, Atwareri, there is no storm here. Which storm? By the way, do you know what? I don't know Nsibambi. Do you know that I don't know that man? Miria Matembe, I don't know Nsibambi. So, I do not see, when Nsibambi decides because he fears to die, because they have bought him, because we know what they do. And he crosses. And now that becomes a national issue. And Ugandans are here. I'm here not to sleep tonight because I'm discussing a person I don't know. You should bring us here to discuss real issues. To discuss the issues of when all those people who they said they are imprisoned, they are arrested, where are they? We want to know all these tortured people, why the people those people whom they killed there in Mwanga Chivumbi's home, is it a closed chapter? They killed them and it is like that. We want to know why the vice presidents of FDC are really being arrested, are being charged with terrorism, with all these things of NUP. We want to know, by the way, where is Kyagulanyi? I have seen now that we went to look for the lady to visit her. You know, I always go mobilize women to go and sympathize. At least we were able to go and visit Mwanga Chivumbi's wife, and we visited there, and she broke down and she cried, and at least we gave her comfort. But this Bambi, Winnie, Babi, when Babi left Mengo Hospital, is it in Zambia where? We went to look for her. We said she has gone because she's unsafe. They may kill her. Now here we are Ugandans here in this country. We don't know where the leader of the biggest opposition in this country is. We don't know where she is. We don't know where his wife is. We don't know where their children are. And you are there celebrating and enjoying, and you call us here to discuss the man what makes it important? No. This is still the next time we call to discuss issues which concern Uganda, and we discuss those, and we I'm really sorry that you never knew the topic, but you accepted the invitation. Why Nsibambi? Who is Nsibambi? I've never known him. I'm sorry. I'm not demeaning him. But I don't know many of these people. Okay. Mu lulimi Oluganda waliwo ekigabo kye bayita okwewuddisa. Omanyika gwanjala y'omu ku abo bannamawulire abeewuddisa ennyo. Mama Miria Matembe amugambye nze temuddangamu kumpita mu bino ebintu by'ekisirusiru. Temuddamu kumpita mu bino bisire debates. Ensonga weeziri mu ggwanga ez'okwogerako ng'oŋŋamba njogere ku Nsibambi, ono akyuka ddeeri alinga omukazi abooka mu malya ng'agwa mulina agwa muleri. Eyeyambulira buli sekinoomu abagambye ebyo tobinyumiza toddamu na kubiŋŋamba. Waliwo ensonga nnyingi nnyo ze tulina okutunuulirako mu ggwanga lyattu ezitambula essaawa olwaleero. Tulaba oludda oluvuganya gavumenti bwe tutunuulira Muwanga Kivumbi, deputy president n'abalala bajore kwoteeka bano Balina Zedriga bali mu makomera, oli bamutaddeko omusango gwa butujju n'ebirala. Ngodda wano ŋŋamba ndisikasinga ensonga za Nsibambi yani. Nze ekisooka n'Ensibambi simumanyi.
omukyala akambuwadde n'alaga nga mazima matuufu she's another level apart. Kubanga ddala bw'otunuliramu ddala television ojja odiscussinga conversion yono mbona convertizo okuva mweno aze wali eri mbono olinga azze okutusomera sports center tuli mu transfers kati okugenda kwansi bambi kutukoseza okukosa kutya opposition era kujifunamu kutya. Omukyala gwe bayita Miria Matembe wallahi bana abakazi ne Dr. Sara Birete twetaaga Mungu abatwongere abatukubemu kati ate bw'obagattako namu gaggoleti oh my goodness gubula asala era Mungu singa atwongere abakazi bwe batyo abagezi abajagujagu ensi eyinza otambula obulungi. Waliwo nno wano tweet z'omukulu mu waakuno naye zireeseewo akajagalalo omukulu ayina ebigambo byayogedde bingi ne kansooka embagambe bino tweet za Gen Muhoozi kaine lugaba esooka agamba bw'ati let Muzeeyi decide what to do with the Honorable Otafiire. It won't take us a half a second to arrest him. Oluvannyuma lwa Gen Otafiire okuvayo ku nsonga ez'enjawulo nga ajja wabula Gen Muhoozi ku tweets zaagenda maaso n'okukola jjukira ono ye minisita w'ensonga z'omunda wabula ono omwami yavuddeyo n'abutegeeza nti singa kitange yasoose n'amugamba lekeraawo okubeera ng'ogambagamba kitange ku bintu byange n'okumunenya n'amala kati n'amugamba nti singa kitange agenda maaso n'okubeera ng'asalawo Otafiire tekintwalira ssaawa 2 yadde tekintwalira ekitundu ky'esekendi okubanga maze okuteeka emabega w'emitayimbwa. Yazze n'agamba bw'ati the only person preventing us from executing Besigye is Muzeeyi himself. Besigye wanted to kill Muzeeyi. So, as far as we are concerned, UPDF, he is a dead man walking. Nti, omuntu yekka akyatulemesezaawo okulaba nga Dr. Karokiza Besigye tumugyawo ye Muzeeyi. Era n'agamba ebigambo bino wammanga nti Besigye yayagala okutta Muzeeyi. Naye njagala obategeeza nti wano waali mukadde kaneeno nga UPDF Besigye waali mulambo ogutambula baamala dde omukolako. Era n'akola tweet endala egamba bw'eti Kabobi's face looks like a baboon's anus. That is the person. Eno endala egamba bw'ati Kabobi's face looks like a baboon's anus. That is the person the Bazungu want to make president of our beautiful country. They can go and fuck themselves. Ategezesa ebigambo bino wammanga nti Bobi Wine face ye etunulanga eya ezike oba amazike those are baboons etunulanga obutuuliro bw'amazike gano baboons as oba anas. Era n'agamba mbu oyo ye muntu w'abazungu gwe baagala akulembere eggwanga lyattu lino eddungi bwe liti. N'agamba abazungu bagende beegire oba ekigambo ekyo kitegedde ere wakigogere akakoze mu luzungu they can go and fuck themselves. N'agamba bw'ati why he is too ugly to be he's too ugly to be president. He makes Idi Amin look handsome. Mbu mubi nnyo okubeera omukulembeze w'eggwanga lino afuula Amini okuba omusajja omulungi ennyo bw'otunula ku Bobi Wine. Mbu Bobi will never be president of Uganda. He should audition as court jester stroke fool in Europe. Bobi Wine is an idiot thinking he can turn Ugandans into slaves of the whites. In the name of Jesus Christ, our God, we Ugandans promise to whip out Kabobi and his nope. Agamba nti Bobi Wine Bobi Wine musiru. Alowooza asobola okufuula bannayuganda baseleves oba abaddu b'abazungu nti mu linnya lya Kristo Yesu
Mukama Katonda wa bannayuganda nti ye abasuubiza nti ajja kusangulawo Bobi Wine kw'oteeka akabiina ke aka NUP. Ebigambo ebyo bw'obiwulira olowooza ki era kiki ky'oyinza okwogera ku nsonga bwe zityo? Omwana yagamba nti twali tulabye abanene emirembe engalo. Kansooke nkuwano mu vidiyo eriwa eno kale. The leader of NUP, what did Kyagulanyi do? We want to know why Kyagulanyi did that. He had to suffer, that his family is off, that his home is raided, that the office was always raided. What did he do? We want to know. But Ugandans are there quiet. They can't raise that. I mean, Mapinduzi, you people, we shall pray to God. When he hears one day, you will be like other governments. Well, we'll take a very short break, but before we get there, finished me, I'm going. Honorable Sabiti, Take a break do you and still I go. feel Maama Miria Matembe yakoze ekyobuzira. Yayogedde nga ensonga zayogerako zonna ziri ku Kyagulanyi kutulugunyizibwa n'ababuuza Kyagulanyi kiki kye yakola. Ekyo ekitulugunyisiza famire y'okutukogera mu bwaŋŋanguse okulaba nga baagala okusaanyawo obulamu bwe. Bwe yabimaliriza yafulumya studio n'atambula n'agenda n'agamba ogwange guwedde. Wow, what a brilliant mother. Naye badde ndabuuza nti maama Miria mu baana be wazaala ku Bagalanda abasembeyo tolina kalimu 20 omumpe ntwale ku mwana alina ku magezi ng'ago agago. Mulaba mutya eyamumpeyoko omu. Anyway, David, by the way, it is serious. Omukyalo ono bw'olaba engeri gy'ayogera ensonga zino, ddala ensonga ezandibadde zoogerwako. Wabula abategeezeza n'abagamba gavumenti eno olumu ejja kubeera nga ne gavumenti endala bwe zizze ziba nga zivaawo nezigenda ate mwattu endala ne zijja ne zibaawo. Nno munnange kaba kaseera ka kusoomozebwa. Kati nno bo abali ku mulimu gw'okuteekateeka endya yaabwe ya ssente ntiimu nsibambi nga bakulembeddwa mwali Haji Sebagala. Wuliriza bulungi ebana Iratifu Sebagala. Bwe twasinkana pulezidenti w'eggwanga lino Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni twayogera ku nsonga eziwerako era ne tukakasa bulungi nnyo nti tujja kugenda maaso n'okwogera naye ku nsonga ezinyiga bannayuganda, ku nsonga eziri mu abaana abali mu makomera, ku nsonga ezirimu okusoomozebwa okw'enjawulo okuli mu ggwanga lino mu mitendera egy'enjawulo nga mulimu n'ebyo ebigwa mu kkowe ebyokulonda. Era tukakasa bulungi nnyo tugenda kuddamu okusinkana pulezidenti w'eggwanga mu bbanga eritali yeewala okwongera okumuwa update oba okwongera okumutegeeza wa bwe tutuuse ku byonna bye twakkaanyako naye ate era tutandika okubeera nga bannayuganda tubabuulira butya bwe tugenda okwongera okugaziya kubanga bannayuganda bangi baagala okulaba nti puroguramu eno bagyenyigiramu era tubaaniriza era tujja kubeera nga tubategeeza enteekateeka ey'okwongera okugaziya ku ttiimu eno ate n'okwongera okugaziya n'okuwuliziganya ne bannayuganda bonna okutwalira wamu. Tukakasa bulungi nnyo nti mu bbanga ttono tujja kuba twongera okutegeeza eggwanga biki bye tutuuseeko era wa bwe tutuuse nga tumaze okwongera okusinkana omukulembeze w'eggwanga. Tukakasa nti buli munnayuganda yenna awulira nti ayagala okulaba nti eggwanga lyaffe liba n'emirembe, wabaawo okugenda mu maaso, wabaawo okukakkana ku mbeera ey'okusoomozebwa eriwo. Ffe tulusuubira bulungi nnyo nti ekkubo litukutte ery'okwogera, ery'okuteesa, ery'okuwuliziganya n'ebibiina eby'enjawulo n'abantu ab'enjawulo n'endowooza ez'enjawulo lyekkubo litulaba eriyinza okuleeta Uganda akamwenyumwenyu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bwe mba seerabidde Latifu Sebagala ono yabeera MP w'ekawempa okumala emyaka close to 15, isn't it so? If not mistaken, 15 years as a member of parliament. Kyabuswavu yagenda n'avuganyako ne ku bwa meeya ne bugaana. Was it Serunkuuma yamuwangula
mwemba sera yali ani awangula ekawempe. Anyway, benvuddemu recently wano ne bamukuba akalulu naye yakulaga nti bagenda tuula ne Gen Museveni bateese bulungi era asobole okuba nga ate abasibe. Ani ayinayo video nga 2-3 eza musajja mukulu ono ng'agenza okyalira abasibe bano mu makomera. Lwaki temusigala nga mukola negotiations zammwe ne mwesonyiwa abaana b'abandi n'okuzanyira mu bulumi bwa bannayuganda? Kankwe video eno wano ne bino tubyetaaga. So mwami Nsibambi gye yagenze teyagyewo mulamwa gwa kwogerezeganya. Era twagala tusinzire wano tumukowoole mwami Nsibambi towummula eyo gy'oli tosirika gy'ogenze omulamwa gubeera nagwo. N'ab'ekibiina mwami Nsibambi gye yagenze tubasaba mumuwe omukisa n'omwaganya n'obusobozi okutwala omulamwa gw'okwogeraganya n'aboludda oluvuganya gavumenti tulabe nga tubaako kye tutuukako ekirigasa abantu nga si bya parliament. Mr. Speaker, procedure information ebyo tebivaamu ddagala linyiga abantu be tubale tukiikirira oba be twagala okukulembera. Kirabika omuzimu gwa Segirinya gwe gukomyewo anti mpulira towummula. Ne mu byonna nze, by the way, I want to tell you this. There is nothing you're going to change, by the way, unless munoonya butokeni kyekyokka. Ate ffe essomero ly'ekiro kyajja juzi musajja wattu ali desperate n'obusente obutinitini yabussa mu kalulu ne bakamukuba. So kati ali desperate yeetaaga kasente. Naye kati kirungi nammwe mu crossinge bucrossinzinga ne Nsibambi bwe yakola. Muleke buzaabuza bantu. Kubanga ne Ssebuggwawo bw'atyo bwe yali naakabadde kansesa nti baatuulanga ne bateesa FDC nga buli bye bateesa. Omukyala yabitwalanga butereevu anti olwamala olwava awo bamuwahirawo obwa minisita. The same applies to Nsibambi. Kifula Kyagulanyi ye yabategeera abasajja bano basimanya intellectual bandudde mu byabufuzi n'abakuba tteke nga lumu. The man saw it coming, yakirabanga kijja n'abeekubira tteke. Ku BTN Media Beyond the Newsroom gwe mukutu gwe tulinze Denia kuweereza nzikiriza nkutere wano tusinkane nga Gruden yakiriza bana bataata lunaku olwaleero Lwakutaano naku z'omwezi 20 munzikirize mbate ate tuddingane nga Gruden oyo wakkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.